sometime nga ne bakanti office tewera omusango tegusobola kugenda maaso mu office ya IGG eriteeka pya ne muteeka nze nali nkoleramu obuyinza bwenina bwali babiri enda kingamba naye nga bakiwandiika mu tteeka nga bawandiika IGG deputy IGG obuyinza so tewalingawo problem so waali obataliiwo ng'omulimu nsobola okugukola naye ndoza yakyuka mu kuba kati balina kuba mu basatu doli yakyuka IGG abana abamyuka babiri omu bw'atabaawo tewabaawo kigenda mu maaso anti kakati ekyo kyo problem eri mu tteeka nti etteeka bw'oba muliwandisibwe mutyo then etteeka nga liyo kati kyentunulya etteeka weeriri tubeere tutya n'ofiisi eyo emyaka ebiri nga temuli muntu oyo kati deputy governor bw'abanga waliwo byatasobola kukola mu mateeka then ebeera issue naye tuyinza kuŋŋamba nti deputy governor aliko nti talina capacity alina obusobozi kambuuze kino nga ŋŋenda ku bakulu abalala ekisembayo simanyi kikola ne tubeera ne ssente nga ziriko omukono gw'omugenzi Mutebire ezifuluma empya n'olaba ezafulumye 2024 nga Mutebire eyasayininga eyafedde emyaka ebiri omufu asayininga nankani lwaki musoma ebyafaayo senior Babu ku nsonga eyo obutabeera n'abakulembeze mu bitongole ebyo okusookera ddala njala nnyo okwebaza okuba nti oleese ekintu ekyo fina kitutawaanya naye okusookera ddala ababeezi ng'oyo mubeezi aliyo kati mu Bank of Uganda asobola okubeera gavana ekibuuzo kiri nti lwaki omukulu aluddewo okuteeka wa gavana ali substantive waliwo ensonga nnyingi eziri ku kintu ekyo okusooka omwami oyo oba omukyala alina okuba nga akkiriziddwa nga World Bank, IMF, African Development Bank, abantu abali mu economy mu nsi yonna aba European Union naffe bennyini okuba nti omuntu oyo ate okuba nga ali ku ddaala eryo ery'amaanyi ate n'ebyobufuzi bijjamu avuddewa kubanga kati kubanga ono munnaffe aliyo kati yavangulu tavangulu oyo deputy kakati ekibuuzo kiri nti oli eyavaawo yali ava kigezi ekibuuzo kiri gozaawo alina kuvaawa kuba edda tebakigenderako nnyo naye kati abantu balimu olungereza ka sensitivity mu Luganda bagenda sensitivity balimu akantu akabatawaanya bw'omala galonda abava ewuwo gwalonda bw'abanga ava wuwo oba ava luddawa naye ekisinga ddala okulu tekyandibadde ekyo kyandibadde nti omuntu alina obusobozi era nze nandireze muntu alina busobozi nabwabanga muganda wange wasaluli omwene twasoma naye muntu mwe mulowooza nti tulina bwe twasoma nabuno ekirala mwina omutawaana omukulu omutawaana gwalina alina abamuwa ebirowoozo bangi ate naye ayinza okuba nga alina waali n'agamba ddala nti tusaana kumala gateekawo muntu kati ayinza okuba nga abadde anoonya ate bw'otwala senior myaka ebiri president anoonya omuntu asaana okuba gavana mu Uganda tali gwe njagala kati naawe kati kankuwe omwaka singa nkugaye nti kati tunoonyeyo omuntu afuuka gavana omufuna otya muganda wange banze bakimbuuzaako bona okubuuza kaddu mukaso w'emityana ye talina bitongole ebyo bimukolera ebyo naye ebifo bwe bityo president okulonderamu alina ebitongole bingi including aba intelligence okumanya ne gye bakuzaala ne gye wasomera byonna fayiro z'abantu naye olaba bwe yalonda omusajja ono aliwo kati ono omusajja aliwo deputy yamulonda naye bw'okebera background y'omusajja oyo amaanyi omusajja yali akola mu international gundi eyo wabweru n'amuleeta si muntu muyabayaba kakati kiri ekya gavana ndowooza alinamu ebizibu ebiwera kubanga omusajja yaliwo okumuddira mu bigere si mwangu bw'otunulya gye yava Dr. Kasekende tayinza kukomawo n'abeera asobola era lyose n'obuuza omuntu kati obadde omubuuza akati olabe bw'omufunye kyebudde mufuna kuba Dr. Mulamba mu ebyo bye yasoma ate yali mu myuka wa Mutebire bw'oba oyogera omuntu alina experience oyo alina kuba yali deputy governor ekitegeeza kyandibadde kulinnya ddaala limu nadda mu kifo kiri naye batera okuba nga balina ensonga zaabwe akati ensonga ezo sandyagadde ziyingira mu sizimanyi bulungi
naye saawo bokka waliyo n'abalala waliwo omwami abadde omukulu wa Stanbic Bank wano yasomera mu Harvard n'agenda n'akola mu Investment Authority mu America n'avaayo aba Stanbic ne bamufuna ne bamutwala e South Africa ne bamuleeta nga managing director wa Stanbic yamalawo emyaka oba egiwerako kati yakulira Stanbic wano mu Central Africa wonna. Tugambe abantu ng'abo abakoze mu bya bank ebyo omuntu asobola okuyimirira n'ayogera n'owulira nti ebya investment n'ebya banking n'ebyokuyimirira n'ayogera ne IMF, World Bank, European Union bamurespektinga. Naye abantu abamu kankubuulire bava ebweru nga balina experience. Nina example no eyali mu NSSF Nsali. Bano ba Tony Blair nga bwe bagenda okugira bajeti yaabwe babafukaamirira naye bwe bamuleeta wano baagala bamuvuluge because abantu baagala kubavuluga abantu baagala kuzanyirwako.